Allah nabeera wa kitiibwa nabeera ng'ekitiibwa yatuwaako buli muntu yenna Allah yamuwa ekitiibwa. Allah nga wakinoganya n'agamba nti walaqad karramna bani adam, walaqad karramna bani adam. Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yenna yamuwa ekitiibwa n'amusukkulumya fil barri wal bahri, n'amusukkulumya ku lukalu ne ku nnyanja. wafaddalnakum ala kathiri mimman khalaqana tafdila, nabeera nga amusukkulumiza ku bitonde byonna Allah bye yatonda. Saba Allah jalla wa ala ekitiibwa atukumire ekitiibwa ekyo. Ebyenga n'emirembe Allah tumusabe bideri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama eyakola omulimu gwali ogw'ettendo ogutaali mwangu, ne tubeera mu baddu abayitibwa oboolyawo abasiraamu olwaleero. Twali badde tufaanagana tutya singa Allah teyatuwa busiraamu? Ensi yonna okutwaliza wamu, abantu okutwaliza wamu, balina endowooza olwaleero, naye ne weesingana ng'endowooza yaabwe mwana wattu gwe togiriimu, endowooza yaabwe nga gwe togiriimu. Saba Allah jalla waala atunywereze gayitibwa amazima. Musibe tuwangalira mu nsi ejjudde okusoomoozebwa okutagambika, ejjudde Allah gye yatobekamu essanyu n'agitobekamu n'ennaku, naye ennaku wejja etwerabiza essanyu gye twali tufunye. Omuntu abeerako obulungi n'amala n'afunako ebigezo bya Allah mu bulungi obwo, ebigezo ebyo bimwerabiza tiyali afunyeko ekyengera kya Allah. Eyo n'embeera ey'okutambula paka ne ku nkomerero. Omuntu Allah agenda mu mwokya omuliro yeerabire nti yawangaalako mu nsi ng'ali mu buyinza, ng'alya bulungi, anywa bulungi okumala obuwangaazi bwe bwonna. Saba Allah atutaase. Ensi eno etwerabiza ebyengera bya Allah. Oli bw'atambula n'alaba nti obwana bwe bumutunuulidde tebulina kyakulya, landiroodi ya mubanja, school fees tannamumalayo, n'alowooza bingi, n'agamba nti omuntu afudde. Banyiraze baganda bange, struggle yaffe mu nsi ebbanga lyonna ebitusoomooza tebitujjanga mu kubeera nga tukolerera ejjana. Tusaba Allah jalla waala agituwe. N'abantu yafunyeko mu nsi abalinamu amaanyi, afunyemu ssente, afunyemu ebitiibwa, afunyemu kyafunyemu, buli yenna abeerewo ng'akimanya ky'oyina, ky'olaba nti okiyina mu ngalo, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kikubuuzaako. Eyo enkizo eri wakati w'enjawulo y'omuntu
ategedde Katonda n'atannamutegeera. Entegeera ey'abantu erowooza twajja mu nsi kubeera nga tuvuganya kubeera bulungi, tewali ayagalako mbeera yonna emukolobola, wabula nejjana tujagala. Kyova olaba olwaleero empangaala yaffe teyawukanye n'eyabannaswara. Banoonya ssente, naffe tunoonya ssente, naye tuzinoonya engeri Allah gyagala ndala, tuginoonya nga bannaswara. Ayogera poliisi y'eggwanga lino bwe yabadde ayogera mu statement ye, yagambye nti okwagala omukazi yenna mu njagala gy'omwagaddemu tegukyali musango mu Uganda. Mu baasanyuse mwabaddemu n'abasiraamu, bagamba tuwonye ekkomera. Ye yatutonda agamba ki? Buli kyonna kyolaba kyotuyina Allah agenda kitubuuzaako. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama lumu aba atudde waatudde, swahaba anajja mu musana pereketya, n'amugamba ya Rasulallah, enjala ng'enzita. N'amugamba nange weeti enzita. Ne batambula n'omubaka sallallahu alaihi wasallama ne bagenda basoboliza okufuna ak'okulya. Bwe batuuka ewa Sseruganda ne bamutegeeza ekizibu kyabwe mu musana pereketya, n'aleeta entende eziyitibwa lutaba, entende esinga okubeera ey'ebbeeyi. Allah gyagamba Maryamu, n'amugamba nti wahuzzi ilayki bijidhi nakhalat tusaqiti alayki lutaban janiya. Najjayo entende, ne balya entende, ne banywa n'amazzi. Naye amugamba ng'amaze okulya, omubaka asoma etteeka n'abagamba thumma latusalunna yawmaidhin ani na'im. Swahaba kyamuyitirirako n'agamba nti ya Rasulallah, almaau wattamur, amazzi gano ge tunywedde n'entende nabyo Allah agenda bitubuuzaako. N'amugamba la, si mazzi gokka, wabula buli ayina ekyengera kya Katonda agenda kimubuuzaako. Gwantunuulidde oyina ebyengera bya Allah ku biyungo byo, agenda bikubuuzaako. Abalala balowoozezza ti bw'anaasaala esswala n'alekako ekirevu kye n'abeera munyiikivu mu ddiini, ekiyungo ky'olulimi akikozesenga bw'ayagala, ageye gw'ayagala, lwakuba ye ayambala ekikaaya oli takyambala, avume gw'avuma lwakuba tamwenkana mu kusaala. Buli ayina ekiyungo mu bigenda tubuuzibwako, buli kyengera kye tuyina Allah agenda kitubuuzaako. Waliwo olunaku otali lwaleero, otali lwankya, wabula ye Allah mu Qur'ani yaluyita qada, yaluyita lwankya. Omubaka kyava agamba sallallahu alaihi wasallama, n'agamba olunaku olwo twogerako, olunaku olwo olujja olugenda okwawula omulenzi ku musajja. Kyava agamba kanagamba nti abange la tazulu qadama abdi yawma alqiyama, omuddu yenna tagenda kujja kigere kye mu bbaliro ku lunaku olw'enkomerero. Allah lwe yeeyogerako Allah
نقامت الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه نقامت ومن أصدق من الله حديثا وفي رواية ومن أصدق من الله حديثا oyo Allah tewali yesinzibwa okujjako oyo Allah yagamba nti Allah oyo la yajma'annakum ila yawm al-qiyama agenda tukuŋŋaanya ffenna ku lunaku olw'enkomerero otaliko kubuusabuusa tewali agenda kubulawo tewali agenda kwebuzaabuza wano we tuli omuntu asobola okwebuzaabuliza ebweru ddalasa neggwako nga tayingidde mu muzikiti aye n'atavunaanibwa abantu beebuzaabuza afunye enviiri enjeru n'aziteeka mu ddaayi aleme kaddiwa eri mukazi we ne yeebuzaabuliza n'abuzaabuza bawangala nabo la yajma'annakum ila yawmil qiyama Allah agenda tukuŋŋaanya ffenna ku lunaku olw'enkomerero la raiba fi agenda tukuŋŋaanya oyo mu kifo ekimu agenda tukuŋŋaanyirizaamu nga tetwambadde engoye zaffe nga tetwambadde engatto ulatan burra yagenda tukuŋŋaanya oyo Allah olunaku olugenda kuba luzibu nnyo baluyita ssebukulu bwa nte ente we bagizaalidde weekulira omukazi yakedde ku makya n'azaala n'ente n'ezaala ente okutuuka olw'eggulu ennyana eteeka okutagala enoonya awali ekibeera eyonke kubanga tewali nte esobola kuleeta amata mu ttama neewe omwana gwayo teriiyo n'olunaku olwo terugenda kubeerako w'amaanyi terugenda kubeerako mutaasa wabula byewakola bye binaasinzirako Allah okutaasa kyabudagamba nti omuntu agenda kujja kigere kye mu bbaliro ku lunaku olw'enkomerero togenda kujja kigere ekyo mu bbaliro ku lunaku olw'enkomerero hatta okutuusa yus'al ng'omaze okubuuzibwa ku nsonga nnya arba nsonga zino nnya ngenda ziyitamu buli omu agenda azikoleko research kobere ng'olyani togenda kuva mu bbaliro okujjako ng'ensonga nnya omaze oziwaako ansa yaazo olyoke oyolekere ku siteepu endala omubaka kyava agamba an umurihi fima afnaahu esooka bagenda kubuuza ku buwangaazi bwo fima afnaahu wawangalanga otya tebagenda kubuuza nti wapangisa ku mayumba ameka ebyokulya byakutawanyanga bitya waba bagenda kubuuza ku buwangaazi bwo walondawo ki walondawo kutya Allah oba walondawo kujeemera Katonda abantu bawangaala naye nga bawangaalira ku haramu abantu bawangaala tuwangaalira ku haramu kwayagala okusinziira okusaba Allah omubaka yagamba Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nagamba nti inna Allaha ta'ala tayyib mazima Allah subhanahu wa ta'ala mulungi la yaqbalu illa tayyiba tayina kyayagala okujjako nga kirungi Rabbi n'abagamba nti abange inna Allaha amala limuminina bima amala bihi almursalin
Allah subhanahu wa ta'ala yalalika kubakkiriza mwebyo byalalika kubabakabe. N'abasomera aya zino zaali bbiri. N'agamba nti ya ayuha rusul, abanga abaka bange, kulu min tayyibaati, mulye mu birungi byange, wa amalu swaliha, mukole n'emirimu emirungi. Ebirungi bya Allah bye biriwa. N'agamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, kulu min tayyibaati, mulye mu birungi bya Allah, ma razaqnakum, ebyo Allah byabagabirira. Ebirungi bya Allah bye biriwa. Bwe sigala omuntu ng'alidde bukene, alina nakwakamugo kagenda asunirako, bwemusiŋŋana ng'ali katogo, bwemusiŋŋana ng'alidde bubi, n'ogamba ono Allah gwe yali agamba musajja wattu ng'alya bubi. Bw'osiŋŋana alya ekyennyanja, n'omusiŋŋana ng'alya enkoko, n'omusiŋŋana ng'alya ettooke, n'ogamba gwe nno olidde bulungi. Abo Allah be yagamba tulye mu birungi bye, byebyo ebirungi ebigambibwa okuliibwa. Muganda wange, osobola okulya enkoko, osobola okulya ennyama y'embuzi, osobola okulya ekyennyanja, naye ng'olidde haramu. Kisoboka tekisoboka? Wangi? Osobola okulya katunkuma, osobola okulya mukene, naye ng'olidde halaali. Abantu balowooza twajja mu nsi kuvuganya byakulya. Osigala balina butayi muteeba awaka, mande lwakubiri byennyanja, lwakusatu lwakuna nnyama, olwokutaano ya mbuzi, olwomukaaga ku sande nkoko. Osobola okulya obulungi naye ng'olya haramu. Na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaziiza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an thamanu alqalbi, okulya omuwendo oguvudde mu kapa, okulya omuwendo oguvudde mu mbwa. N'agamba nti wala halwanu alqahin, okulya ebiwomerevu by'abalogo, wala mahalu bagiyi, omukyalo okulya mu bwerere bwe. Byonna osobola obikozesa naye ng'olidde haramu. Twetegereze nnyo ebigambo bino. Ogenda kubuuzibwa ku buwangaazi bwo. Obuwangaazi bwo obuwangaalizza ku ki? Twebaze nnyo abatereka emisomo gino, kubanga omutima gw'omwana ndaamu omulamu guteekeddwa kuwankawanka, nga guwankirawankira mu ddalasa. Qala Allahu ta'ala wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Gwe mutima omulamu. Buli obudde obukya bugenda tebudda. Ate kyewunyisa, Allah agenda bukubuuzaako. N'agamba ekyokubiri sallallahu alaihi wasallama, n'agamba nti bagenda kubuuza an ilmihi fima afnaahu, an ilmihi fima faala fihi. Bagenda kubuuza ku irimu yo fima faala fihi, wagikozesa otya? Bagenda kubuuza ku irimu yo, wagikozesa otya? Oli agamba nti muwalimu, kiba sinagaana ebyokusoma saruna, ate nga kisoboka. Waba agenda kubuuza ku irimu yo, ogigatte ku buwangaazi bwo. Osobola okuvuga emmotoka, osobola okusiga langi, osobola okuvuga booda, osobola okusomesa ku lubaawo. Eyo yonna irimu.
naye omuddu akuwadde emmotoka ye ogivuge otandise kubbamu mafuta. Irimu ogiina evuga emmotoka naye tolina bwesigwa. Oli agambye nsigira langi yange, otandise kubba langi ye ng'ogireka mu mikebe, naawe ogenda osiige ewuwo. Ogenda kubuuzibwa ku irimu eyo gy'olina. Abanga ovuze emmotoka ogisobola naye oli mwesigwa, oli driver mulungi naye tolina bwesigwa. Omubaka kyava agamba sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti in hababtum ayuhibbukum Allahu ta'ala wa rasula, abange wandyagadde Allah akwagale n'omubaka we. Yagamba nti fa addu idha utmitum, beera mwesigwa eri yenno yabeera akwesize. Ogenda kubuuzibwa ku irimu yo, oli mwesigwa mu irimu eyo gy'olina? Oli akusindisa ogenda osomesa obwana bwawaka, baana ba buwala, okomekereza okozeeyo ebikolobero. Oli mwesigwa mu irimu yeeyo? Omukyala oli mwesigwa eri bbaawo, bbaawo akulese waka, totambula nga tofunye lukusa. Aba atambula mu katale n'akusiŋŋaana nga oli mu katale, n'omusiikana n'omubuuza olina byompa ntwala eka, bwe yalese awaka. Bannange, tukole bye tukola nga tubyambaza ekigambo ekyebbeeyi, gwe tukolerayo Allah atulaba. Bagenda kubuuza ku irimu yo, omuli abakwata emizindaalo, byogenda okugamba abantu oyo bategeezezza naye gwe biyambye omutima gwo, byolamudde obiramudde naye obusiraamu bwe bigamba. Kigambo kya irimu lye agenda akigaziye. Allah agenda kubuuza ku knowledge gy'olina, agenda kubuuza ku irimu gy'akuwadde eya buli nsonga. Ani ilmihi, olw'obudde ekigambo ekyokusatu omubaka n'agamba sallallahu alaihi wasallama, n'agamba nti an maalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kyekyokusatu. Bagenda kubuuza ku ssente zo ezo z'olina, waziyingiza otya era wazifulumya otya. Bwe nsiriikirira naawe n'obudde n'osiriikirira, mu bungi bwazo ne mubutono bwazo oziyingiza otya. Oli agamba nti ku ssente sirina muzannyo, era ozifulumiza otya. Kivalaba Allah asaasira omuddu eyateekateeka omuzikiti guno n'aguwa ekyalo kibeere nga kisinzizaamu Katonda, akulaga nti ssente ye ayina we yagiteeka. Mwasaha fi dduniya wal akhira, mu nsi muno mugazi ne kukomera agenda kubeera mugazi. Waliwo abantu maktulu fi dduniya wal akhira, ku nsi kuno abadde mu kanyigo ne kukomera agenda mu kanyigo. Sente kikulu, sente ogiina mu ngalo ogireebeesa naye wagijjeewa. Kale wegibafunye ogifulumirizaawa?
الله يقام سبحانه وتعالى محادث القدس يقام وجهه جل وعلا محادث القدس يقام إن أنزلنا المال ليقيم الصلاة الله قامت إن أنزلنا المال نوسز السنتي نفس السنتي زمينيزو ليقيم الصلاة مبيرين مسار نبازينا ولك بودا بودا يو نباشي من الصلاة omusabazena ajja nagamba atwale mukono mbwa 15 mbuuza kibuuzo mu mabodaboda ojja n'ogenda mu kaliqamati swala oba malazi gy'ettaano wangi inna anzalna almaala allah byatwetaaza singa bituuka n'ebyaffe tutwaleko kiriwa allah yassa sente tusaale naye omuntu abeera mu kaduuka ke tasaala omuntu abeera waakolera tomunyumiza bya swala asaala jjuma wempadde sente ayimirizeewo esswala naye tobeera beezi ku masikidi kubeera awo fe basiramu baawo fe tukuuma ekifo ekyo toyagala kukola obeera mu muzikiti vaamu ogenda okole okomewo osaale lwaki ogenda okukola kigambo kyomumaka kyagamba sallallahu alaihi wasallama nagamba nti ightanimu khamsa qabula khams wekolerera nnyo ebintu bitaano ng'ebitaano tebinnaba kujja naye yagamba shababika qabula halamika lwaki okola lwaki alakusiza esente kolerera nnyo obuvubuka bwo nga tonnaba kaddiwa lwaleero abavubuka tebakyagala kukola babeera mu betingi bovudde abavudde okugamba nti naakole agenda aweereza akakalaayi afune omutwalo ogwo tebakyayina mwana wattuka tebakyayina saving buli kasente akajja alwana okulaba nga kavaawo akalye kagende anayiiya akalala gyogenda mu maaso balo bonna boolaba abagagga boolaba abayina babadde balina saving obusiraamu tebukwetaaga kutuula wamu oleme kwekolerera bakubuuza yeggwani yenze muhammadi kivumbi okola mulimu ki yenze imaamu waawo ogwo si mulimu obwo buweereza obuli wakati wo ne katonda wo nabbi daawuda alayhi salatu wassalamu yali nabbi mugagga yali kabaka ate nga nabbi naye yakolanga yasaba allah namugamba allah wange saba ŋŋondezo mpa omulimu allah namuwa omulimu nakola era nasevinga naye gwokeera ku makya otakawo akalayi k'omusenyu wogenza okukolera oba akateekawo akakalayi k'omusenyu n'ogulayo ekindaazi ogenda okuva ku mulimu ng'olina kanaana oliddeko ekyeggulo kya 13 oyingiddeko ekikali ky'omupiira kya 10 ogenda okwesiŋŋaana nga akasanvu tekaliiko esatu zowadde nga asigazzaamu ogenda okwesiŋŋaana oguzeeko MBs ebbiri zosigazzaamu oguzeeko omugaati ogenza okwebaka nga tolina ssente ogenda kuwangala bwotyo omubiri gukubanja okuwasa bagee munegwalese bajeti oyinawo ki bale sina kyeninawo naye nsubira insha allah famire yagambye okufuna emitwalo 15
gwoyinawo kinga gwe anti olaba embeera yatukwata naye ate bakana bange mukole shababika kabula halamika kolerera nnyo obuvubuka abo nga tonnabakaddiwa. inna anzarna almaala Allah yasse ensimbi tubeere nga tuyimirizaawo eswala enyuma nnyo ng'olinamu kakasente ne walaba Allahu akbar olina asulaako ebiri wansi n'okatunako bwoti n'ogamba gutolina muwadde n'ekikumi eswala olugaga aji mbadde nkwagalamu tulina pulogulaamu naawe alengedde ak'ebiri mwerwaneko mukole. Omuntu waakola asaba Katonda era omuntu waakola asaba Allah ate asaba Katonda amuwa. Toli muntu wakola n'asaba Allah n'atamuwa kubanga fatukubiriza kumusaba. Kigambo ekisembayo n'agamba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama byeteekeddwa okubeera nga sigadde kikameka musiraamu zoza abadde mmeka kale wabarakallahu fikum. Kigambo ekisembayo tubeere nga twawukana biidhinillah. Omubaka n'agamba sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti omuddu wa an jismihi fima ablahu Allah agenda kubuuza ku mubiri gwo. Buli wadde buwangazi agenda kubuuza ku mubiri gwo fima ablahu. Biki byoguteekamu, biki byoguliisa, oloonya kulabika bulungi, kunyirira, kunywa bongo, kulya isikurimu, naye byoliisa omubiri gwo biki byoguteekamu. Ogenda kubuuzibwa ku mubiri gwo bye gwegomba bingi. Lwanyisa omutima gwo okole ebyo Allah byayagala okusobola okutuuka mu maaso ga Allah. Omubiri gwo nga ansa yaagwo egenda kubeera nga weeri. N'ebigambo ebyo sijja kukalubiriza abateesiteesi, mukkirize tukomekerezaawo ebigambo byange eby'olwaleero, naye nga nsaba Allah ow'ekitiibwa asule musera eri abantu bonna abafayo okubeera nga musoma. Mutwale omutawaana musome, kubanga obusiraamu butwetaagisa nnyo okusoma eddiini yaffe n'okubeera nga tulako mu bifo nga bino ebirimu okwejjukanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nsaba Allah jalla wala ow'ekitiibwa olunaku olw'Essande ssebo omuteesiteesi tugenda kubeera Nabalanga insha Allahu ta'ala. Buli omu awandiike mu kitabo kye olunaku olw'Essande tugenda kubeera Nabalanga mu Nakifuma we tujja okusomera biidhinillah wetadde olukuŋŋaana lwaffe. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.